ayekuumira ku Farm Business Uganda tuga nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi, omulunzi ku mulunzi, naye nga wakikwesa nti mulimi kubanga omulunzi kulima kwe kutugatta ffenna olwo ne tulyoka tufuuka abalimi abeeyagaza. Farm Business Uganda tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'okulunda. Ate bw'otambula naffe n'otandika naffe tutambula naffe, naye tusooka ne tukusomesa. Era twagala okuwooninga abantu abajja gye tuli. Tojja gye tuli ng'okyamuse. Era tukusaba nti tuukirira tukuwa amagezi olwo nno olyoke obeere nga osobola n'olw'ensonga eyo mu mbeera efaananako bw'etyo. Bwe tuba nga tukutuuziza ne tugamba nti nno tuula tusooke tukubuulire, kkiriza. Bantu bangi tusobola okukola loosi, naye nga tukoze loosi nti omuntu osobola okukyusa ebintu byagala okulima oba okulunda mu ddakiika n'olaba katulabi akatunda n'ojja n'ogamba kati bannange oba nnima ebitooke oba kati nnima ennyaanya oba kati oba nnima nga tonnasalawo, naye ky'osazeewo munda mu gwe n'ogamba nti njagala kulima katunda, tewaabawo muntu akukyusa kubanga oba ogenda yita omwobe ng'osobola okufuna okukyamuukirira kusudde bannaffe bangi mu bizinesi ziri endala, naye ate naffe no mu kulima okyamuukirira kukoseza abantu loosi nnene nnyo. Ssente zo tezikuyamba, naye amagezi gano galina nke gasobola okweyimiririra. Bw'oba n'amagezi galiba kwegakuyisa ate ssente zitasobola kubanga zikola kizikuyisa. So subscribing like sharing, teekamu odayo, ennamba ziri mu kalango nga bw'oziraba. Kalango kaffe kasooka okuzannya, era ndoza vidiyo ziri ezasooka omuntu yayinza osaba ennamba, naye ate abamu batufuna bagenda ku akawunti zaffe. Tuli ku YouTube kokka, tojja bya Facebook, mbuba nfeera ku Facebook. Ebya Facebook zammwe mubeereyo nabyo. Wakaffe oba towulidde radio beera ng'ofuna ku ntimbe oba ku YouTube. So Facebook, TikTok, emikutu egyo emirala musooke mutulekemu kubanga kye twagala tukikuŋŋaanyiza abantu wamu mu mbeera efaananako bwetyo. Mr. Wakiya, buuza omuntu oyo ali okubanga akulaba omundi ogwokubiri. Akaddo bane temukateekako birowoozo bagenda kasawa kazeemu kumeruka nga bw'oli okubanga okalaba kazeemu bubeezi kumeruka. Abatulaba ku YouTube naddala abagobera Farm Business Uganda twebaza olw'okuba nti bagenze nga batugoberera. Tubaanyiriza ku part 2 ey'olunaku olwaleero. Njagala babeere nga batunula bulungi, babeere nga balaba era nga bayiga bye tugenda basomesa olunaku olwaleero. Oyo Mr. Wakiya omulimi waffe, tambudde naye mu mbeera efaananako bwetyo. Bw'otambula naffe tusalawo okutambula naawe. Ebisigadde oli yagamba mbu babikwase Kyagulanyi, naye kati ffe ebintu ebyo okusalawo okutandika naffe ebyo oba olina bikwasa Farm Business Uganda ne tutambula naffe era ne tutandika naawe. Tubeera mu mirimu, tubeera bize ebiseera ebisinga kuzunga ddeeno, naye ate era tufisaawo obudde okubanga tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima. Omuntu bw'alaba akatunda kano n'akalaba, ayinza okulowooza nti oba kali mu bbanga ki okubanga kali wano ku kitindiiro. Akatunda kano ka bbanga ki? Wona okuba kasimbibwa. Kuba akatunda kano twakasimba mwezi gwa Kutaano mu mwaka oguwedde. Gwa Kutaano mu mwaka oguwedde. 2023. Saawa eno kati tuli mu gwa Kutaano era kyekyo kye tugamba nti kali mu mwaka mulamba okuva twasimbira paka kati. Birwadde ki ebizze ne bikusumbuwa? Oba ebirwadde bye weewaze ng'omuntu ali eyo aba asobola okuba nga abifuna? Kubanga oyinza oba tubifunye ku lw'amagezi agakuweebwa oba ku lw'amagezi g'olina, naye ate ebimu ku bisobola okujjamu mu katunda kano eno. Kati nze ku katunda kano ebirwadde ebisinga obungi nabitangira. Kuba kati waliwo ekirwadde ky'ekigenge, wabaawo ekirwadde kya mutukwa yakaza ebikolo, ebyo okusinga byagenda. Kuba eddagala lyenkozesa nze mba ndimanyi era n'amagezi mba ngalina agakukozesa okutangira ebyo birwadde. N'ekiko ekyakatunda kyennyini ensigo yennyini mba manyi ensigo gye ngenda okusimba egenda otambula obulungi. Omanyi bangi baagala okulima obutunda, agenda n'agira obutunda ku nnimiro enkulu ng'ewezezza emyaka nga 2 oba 3, n'afuna obutunda obwo n'abukamula n'aggyamu ensigo n'asimba. Ennimiro eyo eba esenzeza ebirwadde bingi ebigitewaanya. Kati gwe wojja ku eyo ensigo n'ogenda n'osimba mu yo, ebirwadde ebyo bikulondoola kugenda nabyo mu nnimiro endala
byogenda okusimba empya. Kati ogenda omaliriza ng'otewanise n'akatunda okuba wokasimbidde paka mu kiseera eky'okukungula ng'oli mutewana nako era oba toli mugumu bulungi omaliriza nga okavuddeko ng'okalese. So kati nze ebirwadde ebisinga obungi muno sibirabyemu kubeera okalaba ennimiro etambula bulungi era enyirira. Naye kati obuzibu bwe mbadde nfunyeemuko mu nnimiro eno kati ng'ebyo ebikolo ebyo ebyakala ebyo emmese ze zaabisala olw'okubeera mu muddo ebiseera ebyo ng'amazzi mangi omuddo gukula supiidi tosobola eno yokka waliwo n'endala ze tubeeramu kati emmese zaaja ne zisala wansi awo ebikolo biri bikolo nga biringa 4-5 ebyakala byokka bwe buzibu bwe nnina muno naye ekigenge tekibaddemu ne kino ekikaza ebikolo tekibaddeemu mu nnimiro eno. Kiki ekiviirako obutunda okuba nga bukulubuka? Okulaba nga kano eno kano. Anti kati olaba obutunda buno bwe bubeera nga butaddeko nga bungi naye ebikoola nga nabyo bingi kaba tekafuna musana bulungi kiba kikaleetera okufaanana bwe katyo. N'ekirala bwe kabeera nga waliwo ekiseera ky'obadde ng'oludde okufuuyirako nga katugeze nga obadde ofuuyira buli wiiki then oyisaamu ennaku nga 4 akakali kuvaayo mu kimuli kavaayo nga kalina obuwuka obukasumbuwa kati bw'ogira n'ofuuyira kyova olaba oludda olumu kabeera nga kaliko ekikulubufu abamu kye bayita ekikaata esayidi emu nga nnungi nga kano bw'okalaba bwe kati sayidi eno kakulubuka eno ne kaba nga kalungi. Esayidi emu weba nga yali yavaayo mu kimuli omwo nga tekuli ddagala kikaleetera okufaana bwe katyo kati w'ofuuyiddeko ne kaba nga kanyirira kyova olaba kaliko mulimu obuli butyo bwe butyo nga bulabika bubi. Ntegeera nti ebikoola bino bituuse okuba nga bivaako obikongolako era kati nze atakalimangako naawe era bw'olaba ennimiro ogiraba nga esakaatidde nnyo ebikoola nga bingi. N'ekirala ogenda okulaba amakoola agasinga obungi gatandise okwengera nga gafuuse ga yero kati nga wano twajjawo agasinga obungi gonna ogatondola twagajjako gonna agasinga obungi agali galabika obubi mu nnimiro eno. Kitegeeza njagala ontaasize oyo ali okuba nga atulaba okukongola oba okusalira akatunda kano kakongola kitegeeza nti nina okulaba amakoola nga gasusse okuba nga gasakaatidde nga mangi waliwo olaba nga mangi nga omusana teguli kuyitamu nga ne bino ebibala byennyini tebirifuna musana gwe n'olaba nga amakoola mangi n'ojja n'ojjamu agasinga obungi agamakadde amakulu n'olekamu gano agakyali amato akatunda ne kaba nga ekibala kifuna omusana ate olaba omusana ogwo oguba gutuuse ku kibala ekyo nga kiri kufuna late bulungi kyekyo kyosanga nga n'okuwooma kiwooma bulungi n'akawowo nga kangi naye kati wekiba nga tekifuna musana munda tekakola na kala bulungi kasigala nga kali awo katangaavu tekakola paapo oli yennyini original naye kati kano bw'okasanga bw'ofuna akengedde obulungi n'okamenyamu kanfuneko wano kamu akengedde okaasa bw'oti ogenda okasanga munda munene nga kali paapo ali konko yennyini kati olaba nga kano kabeera bwe katyo naye kaba nga tekafunye musana muno kaba kafaana nga kali cream tekakola yero ye kenyini bulungi. Singa nsimba eka yange ey'obutunda okuva ku mwezi wentandise okukungula okuva wano wansi okutuuka ku kitindiro enyinza okukajja mu buzito ki oba bungi ki? Kati wano wansi okuva wokasimbidde wekatandika okubala tekabeerako nnyo obutunda bungi kuba eka enamba oyinza ogijjangamu kiro 8 ensawo emu 2 bwotyo buli wonoga buli wonoze kisinziira naye kati wekavaawo ne katuuka nga wano kati bwe kali webunaaba butandise okwengera obulungi bubulamu kuba saa zino webuli bubulamu wiiki nga 2 oba 3 oba kale ku mwezi bubeere nga butabuse okwengera nga bungi ogenda asanga nga nekitono ennyo wabaawo ekiro 4 buli wiiki kisoboka n'okusukka kitegeeza nti bw'obanga olimya akatundako ezo ziba ssente zennyini wakati olaba saawa zino obutunda bali bugula ku nnimiro eno bakugula sensi 6 buli kiro kitegeeza nti buli nsawo ekiro 10 erikole emitwalo 6 kati woba oggyemu ensawo zo 4 kitegeeza nti buli wiiki ogenda kuyingiza emiliyoni 2.4 buli wiiki kati ojjako emitwalo 4 ago ne gaba nga akulabirira nnimiro oweka abakozi obasasule
oyinza okubeeramu n'abakozi nga babiri obasasula emitwalo katugeze 15 buli mwezi then n'ofuna emitwalo 10 oba ng'ogula eddagala ly'okuzaako okufuuyirako wiiki endala ezisigadde ziba zizo kuba bano abanoga bo tetubasasula ssente olw'ensonga ebiseera ebisinga ababugula be babunoga ate kenyini n'anoga gwe n'oba ng'omuyambako olumala okunoga n'apima n'akuwa ssente gwe n'ogenda. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi, mulunzi ku mulunzi. Tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima ate n'okulunda, tukuyambako n'okufuna ebyo baweetaaze, tukutegekera family yo oba ogirina oyagala kusimbira butundu, oyagala kuzimbira biyumba bya nkoko mu mbeera efaananako bw'etyo. Omuntu gw'ayagala okutandika tukwagala nnyo mu mbeera efaananako, naye kati tugamba nti tojjira mu kukyamuka kubanga ate tojja ng'olina endowooza ez'enjawulo. Ojja gye tuli n'ogamba njagala kulima kino n'okyusa, njagala lima kino n'okyusa, njagala lima kino. So tokakasa n'ekituufu ky'oyagala mu mbeera efaananako bw'etyo. Ebimu ebituviiramu loosi kubanga oba tolina w'oyimiridde bulungi okubanga oluna. So akalango kalimu ennamba z'essimu eza WhatsApp n'ez'okkubako. Twagala abajja nga mutwebaza. Olwo omukulu ali 40 yaŋŋamba nze okuva ennabalaba nakuba eka 2 ez'entula. Yaŋŋamba nze eka 2 ez'entula temunkoze bubi. Kati n'ogamba nti kakati eriyo batwe tujja nga tetujja wadde kubanga tukomentinga nga bo balaba bulabi. Awo be banye omusajja basomesezza. Kuba tubagamba nti tuwonya ssente ze ezandibadde zigenda okubanga zifa mu mbeera efaanana bw'etyo. Kibaga nti mulimi ku mulimi, farmer to farmer. Ate tuddiringa n'abantu ne woba olina ekintu kitono ne tukusomesa nti tandika n'ekintu ekitono naye nga omundowoozayo kifuula bizinensi. Ng'omuntu bw'akeera n'agamba nti ngenze mu katale oba mu dduuka lyange erya hardware yange, dwayiro eyo ye bizinensi ye mwakola. Kale naffe bw'otuuka n'oga nti ngenda mu katunda kange, omuntu oyo ali eyo aba asobola okubanga ategera nti agenze mulimu. Okulima tekukyali kwa kunyoomebwa. Luli nga bakuyita kw'abataasoma, luli nga bakuyita kw'abaakoma. Netudde nabadde ndaba omukulembeze w'eggwanga ng'atuteba minisita okubalambuuza faamu ye. Kitegeeza tekikyali kintu kya kuswala bizinensi yennyini. Ate ntera okubaga nti olumu ffe nga tulya nnaku nkulu ate ye abeera mu kubanga atulaga nte ze nga bwe zifaanana. Ffe ne batulaga amawulire naye nga ye ali mu bizinensi ye. So naawe osobola okubeera w'oli nga ye bizinensi yo. Ffe ekyo kye twagala. Lima kitono naye ng'okifudde bizinensi. Lunda kitono naye ng'okifudde bizinensi. Bw'obeera n'enkoko 10 ng'ozimanyi nti bizinensi, osingira ddala omuntu alunze 5 nga naye alunda tamanyi kiki kyali kulunda. Bw'olima eka emu oba eka ey'obutunda osinga alimye 3 naye nga takimanyi nti eyo bizinensi kubanga eriyo agamba kankozese ku ssente kubanga ssente ze nnina zenfuna mu ofiisi nnyingi. Ebyo si biffe twagala. So twalizaamu oba awalala mu mbeera efaananako bw'etyo tugamba nti tambula naffe nga Farm Business Uganda. Jangu gye tuli. Bw'onajja obulungi naffe tujja kukwata bulungi ng'omuntu ayagala okuyingira mu kulima. Ekirala bw'oba oyagala ofuna mu kulima teekamu oba mu kulunda. Eriyajja gye muli n'ayagala ne transport agenda ku faamu ye ate mmwe mumweteekemu. Ekirala bwe tukugamba nti tuwe ssente, essente bwe ziti transport, n'otulalikira olw'emitwalo 5 gye tukusabye, bw'onaagwa ku mufere n'akusaba 2 wojja okutegeera. Bw'onaagwa ku mufere n'akusaba 3 ate wojja okutegeera kubanga Uganda awo we tuyimiridde omuntu omugamba ate omulaga nti naate oli muyamba atalabanga ali okubanga omufera. Mr. Wakia, akatunda kano nandikafuuyidde emirundi emeka mu wiiki? Kati olaba obutunda buno waliwo ebiseera bibeera nga buliko ekimuli kingi. Tufuuyira luvannyuma lwa wiiki namba. Kuba kati ekimuli ekyo olaba buli ku lulimi olwo buli awali ekoola ekikoola ekyo ekipya ekijja wajjawo ekimuli buli wiiki. Kati ekimuli ekyo kyetaaga ne kivaayo nga kifunye eddagala ekinyweza. Kyova olaba buli wiiki tubeera tufuuyira. Naye kati obubeera nga kati buno obutandise okwengera bwe buti bwakendeeza ekimuli tekiriko nnyo. So okubala ennaku 10 n'olyoka ozaako eddagala. Ennaku 10 n'ozaako eddagala mu mbeera ezifaanako bwezi. Ekitegeeza nti mu wiiki 3 ofuuyiramu emirundi 2. Okay. Gwe nali okubanga otulaba ako nako osobodde okubanga okafuna. Tugenda kukulambuza ku nnimiro
eno olabe we yenkana okuva wetandikira paka gyekoma. Bwe twogera eka tuba tukitegeeza kubanga abantu abamu misawakiya babalaga oluusi ekintu nga kisukka mulina mugamba nti eneri eka emu eyakasoolo ojjamu ensawo 45 naye n'obuuza ensawo 45 mu eka eneemu paati eyo paati kyevaamu ensawo ka paati kyawo ng'ate ensimbi empeka etyetya emu era nze ntera okubagamba nti ffe farm business kwa tuli banjawulo naye gwe tunuliranga video ng'etandika osoma omuntu ng'atandika kikyabala ojja kulaba ne mu kumaliza nga marketing nsigo gye yasimba oli kitegeera mu mbeera efaana bwe ffe tukugamba butunula bano nti UPF 14 kuba ffe ababugula futinga tubulina naye tetujja kugamba nti twasimba katunda bwe kati twasimba ekika ky'ennyanya bwe kityo okujjako ng'ozze mu inbox oli kitegeera kana tukwogera kubanga tubugula futinga naye tusaga nti no simba ennyanya bweti tubanga aba marketing abo mu mbeera efaanako bwetyo so tusobola okubanga tutambula ng'abalunzi n'abalimi ndowooza katulambule ennimiro ekitundu namba 3 kyakulambula ekitundu namba 4 kijja kubeera nga kikuwumbira okubanga tukuwa amagezi Farmer to Farmer mulimi ku mulimi Farm Business Uganda logo yasookera mutwe gwante ku YouTube naye nga tuli ku YouTube ku mikutu gino egya social media egyo gyokka tutunoonyeza walala kati ate nebirala eno byempewo biki ebyo era oba osobola okubanga otufuna.